olwaleero lubadde lunaku lwa njiri ku kanisa Katwe Matters era ng'okusaba kukulembeddwamu ssentebe wa mission John Fred Kazibwe akulira essomero lya King's College Buddo. John Fred Kazibwe okubuulira kwe kutambulidde ku Obujeemu obufumbekeddemu bantu era asabye bannayuganda okubejjamu kuba Katonda tabwagala. Bw'osoma emitwe gy'amawulire olaba Obujeemu, bw'otambula ku nguudo olaba Obujeemu. Abantu nga tujeemye okukola obulungi. Ono agamba likyewuunyisa okuba ng'omuntu tamanyi nti mu kitundu kye mulimu Obujeemu kuba ne mu masomero gye babeera naye Obujeemu bafumbekeddemu. Gye ndi mu masomero n'olaba abaana nga bato naye nga balimu Obujeemu nga beetaaga okununulibwa. Otunuulira TV n'olaba Obujeemu. Obujeemu bufumbekedde mu maka nawe tabubuusiza maaso n'ategeeza nti wano Katonda yeetagisaawo kuba yajja kununula bantu be. Mwana wange n'abaami bajeemu n'atuuka awaka n'azira emmere n'omuga taata bw'olyako nga yakusedde ensowaani z'embizzi nga mujeemu. N'abakyala bajeema. Musajja wattu najja ng'akuluguta n'obuveera bwe n'ayingira nabo n'abusuula w'abusudde ne batamugambako nti yaddewo wayi. Mwana wange waliwo abatakyali ba Katonda. Tuli masomero eyo ne baga nti oyo wa devo nunga ate devo naye alina ababe katumusabire tulabe devo bw'anaabeera naye. Ng'oli yeewaayo devo waspa asinza misambwa na mizimu. Mwana wange kati n'obulango babukuba ku lwediyo. Waliwo abagambye mbu omuti gwasikatidde naye nalabye gugwa tegwasikatidde. Ng'oli yeewaayo okusinza emizimu. John Fred Kazibwe mu kusaba abadde ayambibwako omwawulo w'ekkanisa eno Reverend Emmanuel Lutaaya wamu ne Vika Flobia Sebunya okusaba nga kuwedde wazzeewo okusonda ssente ez'okumaliriza ekizimbe kya Mission House Namirembe ng'enteekateeka eno ebadde ekubirizibwa omukubiriza w'ekkanisa eno Nnaalongo Sarah Kalyango. Manyi training ey'emyaka 4 omukubiriza agirina era ndi naye kwata ekyange kikino ebbaasa yange nyabo omukubiriza oluggi nze ne Edith oluggi lumu $1,500,000. Yinagirese cheke siya kwogerera eri wano ya bukadde 5 banewe bale nnyo seba omwami Sega wa mission oliwa mwami Sebina jangu sokera ku lukiiko bagamba nanyini mufu yakwata awawunya. Nga family tweyame $3,300,000 bakyatubanja $13,000,000. Omwawule Emmanuel Lutaaya yasomye essaala ey'enjawulo oluvannyuma lw'okuwaayo. Twegayiridde Taata w'ekisa tusaasire otusonyiwe era otubeere okudda mu luguudo mu kkubo kubanga gwe kkubo gwe mazima gwe bulamu tutambule nga tuweesa erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa bulijjo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusaba kwetabiddwamu Abakristayo okuva mu biti eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasokolo.